So kati bano ba sponsor betwafunye the egundi Mr Vice batukiriza okulawuna wonna kya soko ndeko no sisimolo oyo sisimolo yeah small ogamba otya kikingo obunyakafu bw'oyogera ne chairman jangamu obugundi kati favuge motoka tukole tutya sagala ojangamu n'owuliriza omuntu kyakola ki sikamanyirako kyayagala kukwata nzikize motoka ngoleka ko pichingegi umunagule motoka kidaga zone twagala abantu nga bayiriba naye oluddo labiko badde okola ngoddoga nanti chairman wemba siri mu kigaga zone nchigako kulangi nchiga ebyuma ebyo ennyumba ebichwe musigane langi sabo chairman wemba bisera byange ndozo olaba ngeje mfana mu lwakuba nti naye kigaga zone mberamu omanyi okusiiga langi ekizimbe nekifana bulungi nnyo chairman gwe mpo mulimu Vice otatukoleye ku mirimu gyaffe ajageza chairman eno mulimu newe bali kuyiga bali kuzenga nyomanyi tukola emirimu mingi ku nsi kuno okugattiriza kati wotusangidde wano niche tugenda ku second street wali kabaya yo kyebyuma naye holding nagamba wano ba Focus TV batukiriza okulawuna okutambula okubasanga eno gye mukolera emirimu egy'enjawulo tuke ogenda otereka olugi oluntwalire wali kupiki yes okay yeah kati nogo mulako mulimu ukozeki ogenda ku percent basi simuwada mulimu ogumuwa tugedeno twagala abaana abakozi kati oyo simolo kyakola ekyo kyetwetagira ddala kyetwetagira ddala kakati kabaya akolera wano yoli kabaya kabaya yoyo so kati Vice anche kati wano kabaya wakolera eche wano owe njiji awe nali owe njiji sabo kwetanga oze obadde katoze tuzize kakati olutiro edinisa lino kolera amadende noni obadde wali wa boda alitekeko tugende edinisa jjo nalikola olwakuba kati linyana munda jankolage lyaggwa edinisa liulako kalangi kokka yesebo kiki kino kyondaga kiki ekyo kyondaga obadde ki ondaga gatanda oŋŋamba dinisa eryo dinisa omanyi osanze mpumuddemu owummudde wakoze eki nga n'edinisa lyakulemya okunkolera oli mulalu kati saagala kunsiriwaza nakusasula sente za dinisa ondaga otya ogutanda tonsiriwaza yangu ompe dinisa nkitegedde ono naye yagenda n'ambuzaawe ani akubuzabuza byali mu bipimo byenkana nze nkupimira byokozesa musajja nze nkupimira byokozesa nange kankubira fanda akubira musajja labayo kunnyonnyola nkwata nako kati jankulaga eddirisa liri wano anti simusoko gize munda onsiriwaza ondaga bitali bitategeereka kaki kyekyo kyondaga asiriwala kati labayo eddirisa liri munda nakubuziza liri munda saagala kumbuza nze tondaga matiriyo njagala dirisa liwedde ngenda kwetikkamu liri eritali lyange vaayo wenna eritwala ojja kufuna obuvunanyizibwa obunkolera eryange nviira ate saagala kunkaayani kanjirito lindako katono mpaamu atirisiteri erikanaggwa mpeweere wenna alitwala ogenda funa obuvunanyizibwa obumpa eryange yitawo sikula erumayo nkitaako tombuzabuza musajja situla lina omusajja nzize n'omwana alitwala ewaka ombuzaabuza omwana obadde oze naye kati tuddeyo nga lonkalabanga neyo lijuga libulaku balijjayo lisiike kabaya okiraki enzijja era mbadde njagala
Ate mbadde nkyamalizo kati noza ontege bulijjo oyo kyenzigi ng'otamidde kabaya agamba otya ndi bulungi naye amasanyalaze ne wamu enaku bulijjo simanyi nti nawa mutamiivu omulimu banga ki njagala okay obange luliwa anjera nga matengeka yange tanalikola small bino ebintu wandibadde bbali nga twogera amasanyalaze gagenze gabeera nga gavaavaako ne gavaako ne gavaavaako kati nange ngeyo kiri sinza enkola amasanyalaze bino bye nagana okola otya ng'otamidde sitamidde okola otya ng'otagala ku mulimu kyekyo si kirungi gano mazzi kibyokunywako kale ndaga olugimene olugi jangula olugitugende olugirangi njagala eddirisa lyange talimba alo ulira olina ebintu byokolaki ono byokola wano bijja kumanya nze ndi waboda bandese byombo bandese mbuga olugi bandese mbuga olugi nkwata bulungi bandese yagala kunkuba ono azze alina piki atikeko olugi lwange akoleki nditwale kati obuzibu bugenza okutuuka ng'ono mumaliriza kati kamumalirize nze sirina mbugange tolyabinga tosobola kufula ekintu ng'ekyo gwe omukazi ow'ekitiibwa woto nga kiddugala wekyo tugenda kisiga kabaya byonna mpulira kupalapalanya ne bagamba Okupapalanya. ulira emirimu gye tukola vice ekya emirimu gye tukola simola owulira tugiwe ekitiibwa omukyalo oli agamba bigenda myezi emeka 3 N'abagikola nga tubawa ekitiibwa. kabaya nkuwadde emirimu tugenda myezi 2 3 gitetunakola ki oli mu kupalapalanya obuzaabuzi kiba kirungi nnyo mu mulimu gwo guno gwokula omulimu gwe akola bulungi naye akola atamidde embadde nsazeewo teka okola atamidde okola tatamidde okola okakasa okakasa gw'owulira kabaya nagamba kigaggaza oni bozza omusango n'ekibonezo kikola ki kifunirawo funirawo kati kabaya galawetikero ly olugi mpaka ku saiti oba si lwe lwange nze ntwala olwo nange ntwala edinisa daba yo akati bekatukole lumutike ng'ekizibiti awutwala ewange kyeyayanguwe bandese kukutika nze bandese kukutika nze balukutike olutwale mu kigagga zooni ng'ekizibiti ate kati lindako kyeya muyambeku teekawo teka galubindi omanyi nti nimuloteka botongo tekawo mutwe subscribinga ku Focus TV yange bingi